Katonda asanyuka nnyo ng'abadde eri ate yajja eno biyimba akuba band gospel ng'agamba bya kiyaki tebirina kye bikola nga naye ayogera mulokole obanga si mulokole nga mulokole. Hi, amanya gange nze Wilson Bugembe okuba no ku Worship House Nansana nga lumu December Worship Night wano ku Worship House Nansana. Peter abaana ba Katonda mwenna mu Katonda gyali Worship Night abalokole n'abatali balokole titogwa mu maanyi Katonda gyali ojja wona ndaba oba ekiro eky'omusinza tyogenda kuba bulungi oba mugamba naye Mukama neyanziza oba mugamba tyomwoyo we agenda kubeerawo nga lumu December mujje bangi n'ebizibu byonna mujje omwoyo atusumulule. 1st December Worship House Nansana, entrance for free, 6 p.m. 6 a.m. abalokole n'abatali balokole mujje omwoyo atusumulule. 1st December Worship Night. Okay, tell the story tunyumize. Abasebo ne bannyabo tubalamusaako mwenna gye muwangaalira twongera okubanga tubalamusaako yonna gye muwangaalira. Mwebale nnyo kubanga mugoberera Tell the Story tunyumize show awamu nange Mpaji given by Ryan Kagati the gospel music apostle. Tubalamusaako mwenna bannange tujja kukowa balamusaako mujje baliko gyonna gye mukwasaganya side eyo. N'akaseera kano era nga bwe nabagambe tukyali ku Coping Hotel. Tuli wano wagenda okubeera event ya mwana mulenzi Josh Media. Wano wagenda kigenda okutokotera nga sikisaanikire ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu gwa November. Coping Hotel esangibwa wa esangibwa wano bwa Bombo Road Makerere Kavule opposite ne kanisa ya Pastor Jackson Senyonga. Awo ekigenda okutokotera nga sikisaanikire weekend ene ejja ennaku z'omwezi nga 11 mu concert ya mwana mulenzi Josh Media etuumiddwa waali wano. Maama tusanyusa okulabako nange okubasanga. Amannya bakuyita ani? Amannya bampita Jovin and the gospel events manager. Wow. Promoter. Wow. At the same time on the fashionista course nakola fashion and design. Okay. Yeah. Ate nekiramba nange njagala nnyo ebintu bya charity. That's why nti bino ebintu mbirimu nnyo. Otyo? Kuba nange mbyagala nnyo. Yeah. Oyagala nnyo ebintu bya charity? Yes, sebo. Oli mu charity? Yeah, njirimu nange. Lwakuba nti nange nkyali muntu nga nze. Sinabakola nti company nnene. Nkyakola nga nze. That's why nti njagala nnyo mikwano gyange bwangamba nti n'ekintu kya charity nyanguwa nnyo. Kuba mbyagala nnyo. Saagala nnyo okulaba muntu ng'abonaabonayo. Okay. Mpisa bubi. Okay. Kale singa gwe president wa Uganda gwatayagala kulaba abantu nga babonaabona. Omukolingi yange tekirimu kubeera president. Kale tugambe nga gwe MP wa Kampala. Si kibi naye kolingi yange lakawo siweeri awo Mukama siwanjagala. Kale kyebadde ntegeeza nga ssente nnyingi ennyo zituukira ku ggwe azigaba atyo. Zijja kujja. Bannaye ndi mu maaso g'omugagga Jovin era essaawa yonna ngenda kuba nvaawo ng'amaze okunjokyayo. Jovin events promoter ate nga manager wa bivvulu. Manager wa bayimbi mu gospel. So tulinayo ne ba dancers mu gospel industry. Okitegeera? Ga gospel ye agenda akula lwakuba nti abantu tebannabitegeera naye nga ye gospel ali wala kati. Jovin kusinkanyeko mu bivvulu ebyenjawulo bingi. Yes, sebo. Oba nakulako mu kya niwe? Naliko ewa Deepers. Ekya Deepers Rhymes. Nekusanga wa gundi ono asembyeyo. Essajja lya Yesu. Mbaddeko ewa Lil Jo. Ne mu Lil Jo mawe nkujjukira obulungi. Yes, sebo. Otyo? N'ebirala mbigendamu lwakuba nti erimba siinaayo nnyo. Mulimu gundeetera kubeera maaso nnyo. That's why oba tondaba nnyo. Tolabika nnyo. Ewa Pastor Twina nga saakulabye Lugogo. Waliwo gye nabadde wabadde walawalako. Yes, sir. Wow, Jovin otandika ddi okukola emirimu gino? Natandika guno omwaka mu January. Nali mbyagala naye nga sinaba kufuna maanyi nga vibe ndowooza ekyali wansi. Naye guno omwaka nensalawo ne ŋŋaaka kati essaawa. Wow. Ntandika okukikola. Kireme kubeera mu birowoozo just. Okay. Tandika okukituukiriza. Natandika guno omwaka. Jovin kiki ekya guno omwaka?
natandika ne Deepest Rhymes. Kati waliwo sajja lya Yesu ne Ram Budget dance machine dancer. Yeah. Wow. Kiki ekyali kiremesezza vibe okulinnya? Simanyi ndowooza ekiseera kyali tekinnatuuka bulungi. Nga tekinnatuuka? Kuba buli kimu kituukawo ng'akaseera akatuufu katuuse. Kali akaseera kano owulira nga keeko? Ke kano kennyini kuba ne bwe mba mbikola mpulira bulungi nga si byakunkaka. Kikuwa emirembe? Kimpa emirembe. Kireka lye ssanyu lyo? Kyaka gye nalina okubeera before naye nga sineezuula. Kati ono gundi wali wano Josh Media. Gwe omutegese ye yeetegese oyambyeko muyambe kiri kitya? Sinze lwakuba nti mukwano gwange nnyo. Bwe yaŋŋamba ku kintu kino nakigula mangu ne ŋŋamba nina okukibeeramu. Nensalawo nzije tutandika okukwatagana naye nga sinze nategeka nga bw'olaba kuliko Rotract Clubs ye yategeka. Nga bw'omanyi nti ye president wa Rotract Club Wandegya. Ekyo nno kisufu obulungi. Kati wano nteekateeka kize muyina era omuyambi otya ku lwa event eno? Mpozi ennaku z'omwezi meka? Ennaku z'omwezi 11 November, that is coming Saturday. Emiryango gigulwawo essaawa 11. Banange mbadde mbasaba mukeere kuba okuyingira Alebad 20k, regular 30 nga bwe mulaba eno kweno t-shirt yange, VIP ya $5,000, clubs $10,000, then ne table yakakadde. Table ya meka? Yakakadde kamu kokka. Wow. Nijjo eri abantu abalina akasente kaabwe nga bw'omanyi. Balina okujja bagula emmeeza nga tusonda ssente z'okuzimbira abantu beebonjako island toilet kuba embeera gye balimu si nnungi. That's why nti Josh yasazeewo ateekewo concert eno okusobola osondera abo abantu ssente tubazimbireyo katooyi. Wow, ekyo nga kisufu. Kakati Alebad oyogedde ku Alebad ticket ya $2,000. Alebad etandika ddi paka ddi? Alebad ndowooza etandika ddi n'ekoma ddi? Ebadde yatandika dda kuba ebadde etambula naye kyemmanyi egenda kugwako ku Lwokuna. Kigeza ku Friday buli anaayingira. Bagula tiketi za $3,000. Abantu balina ssente naawe. Balina ssente kituufu. Abantu balina ssente. Ne bwe batatuwa $2,000 ne batuwa $3,000. Kuba ssente zo baziina. Wow. Regular ticket ya $3,000. $3,000, Alebad $2,000. VIP ya $2,000 meka? $5,000. Ate class ticket. Clubs $10,000. Clubs ez'enjawulo. $10,000. Then table yakakadde kamu. Wow. Alebad ye yekyebiri ogambye ekoma Lwakuna rokka. Kakati ffe munnange naffe twesunze okubanga tubeera part of it. Mujja kubanga mutulaba kati bubaka ki bwali agadde okulekera oli munnaffe atulaba ku lwa event eno egenda okubanga happening very soon? Obubaka bwensembyayo right now badde mbasaba, first of all kansooke mbasabe mujje mutuwagire, so si kutuwagira wabula mujje mutukwatizeeko tusobole okuyamba abo abantu abali mu mbeera etali nnungi, tusoba nga tubatuusaako toilets, cause toilet si ye yokka naye right now ye yeetaagisa. Kyekyetaaga ekikulu. Kuba n'ebirala babyetaaga, abaana tebasoma bulungi, n'abasobola okugenda ebikozesebwa bitono, abakyala waliwo zino pads tebaziina abamu oloosi, waliwo ba teenage mom bano abawala abato. Tubayigiriza okukola nga bwe mumanyi nti omuntu tosobola kubeerawo nga toyina kyokola n'oba nga oli fine. Kati tubadde tubasaba bambi mujje mutukwatizeeko tusobole okuyamba abo abantu abeebunjako tubazimbire toilet. Muwali wano charity concert fundraiser ku Lwomukaaga nga 11 November, emiryango gigulwawo saa 11 paka gye tukoyera. Tetemu kitukubize paka matumbi eyo nga bwe kyali mu Fido Dido ku Lwaliljo. Tulina okuba endongo ya Mukama. Endongo ya Mukama erina okuba. Lwaki zino ziba zikuba singa eyafa ate nga Katonda ye byonna yasinga. Amazima ddala ate nga n'endongo yeegaba bulamu. Okitegeera. Abaana babikoze. Balina okujja tukugire Mukama endongo tumwebaze nga bwe tusonda ssente nga bw'obimanya kigenda beera so wow.
kale maama kakati akagambo ki koolina ku mutima kwali agadde okulekera muganda waffe atulaba ku lwa event eno akagambo kenjagala okubalekera sookera ddala beekwase mukama first of all kuba katonda ye buli kimu ekyokubiri babeere n'omutima ogwagala abantu ogwagaliza cause katonda kwagala ate era atulagira yennyini mu Bible nti tuyambe bannaffe abali obubi naddala bannamwandu enfuuzi ne baba nga si namwandu naye ng'olaba gw'olina ky'omusingako muyambeko tetuli bagaga naye werekereza nogakankole mukama katonda kyayagala nkole mukama mulungi akamessage kikuwali agadde okulekera ba gospel artists abali side ebweru ba gospel artists kyenyinza obbagamba first of all unity bakwatagane ekizo kyensinga okwagala bwe mbalaba nga bakwataganya empulira essanyu kuba gye tukoma okweyawula ate ne sitaani aba agenda tukuba endongo yaffe begenda sigala wansi naye gye bakoma okukwatagana sitaani tuba tumukanga naye aba agenda tuviira gospel erina okuba nga eri ku ntiko waggulu ng'omuyimbi wa gospel ategeka kivu n'abuuza nti ali luddawa ali lugogo cricket ovu nosanga kiri bwe kiti basi bino bagamba abalokole ebivvulu byamwe byabwereere nedda si byabwe kuba naffe tuteekamu ssente nnyingi kamera ezo rediyo tv okukulangirako ssente so babeere wamu tulabe ng'ekintu kyaffe kibeera waggulu kibeere kyakabi ye bannange oyogera kikubya events ez'obwereere concerts ez'obwereere olaba oli atimbye concert nga yabwereere gwe ki ekikujja mu mind yo nti okuyingira first of all mbuzi afunirawa because buli kimu kyetaaga mu ssente naddala nga tuli wano ku nsi yadde tuli balokole naye omulokole alya omulokole ayambala abamu tukyapangisa abavuga amamotoka galina obeeramu amafuta naye toyinza kuŋŋamba nti tegesa ekivulu esi bwe mba nkikoze nga kyabwereere which means madde ninawo ssente nensalawo mwe mujjebuzi naye waliwo kineno kyenkola kati nga kineno kya ssente yesu si zaffe za charity naye in case tugeze nga nkoze nga yange nange mba njagalayo ka ssente esobole okubeera obulungi kuba tewali muntu ayagala okubeera obubi kituufu ekyo era ababadde balowooza nti ebivvulu by'abalokole byabwereere bambi mu 10 bya ssente kuba tuteeka mu ssente nnyingi okubisa buflyers biki okulanga byonna biba bya ssente okitegeera badde nsaba wagire gospel cause the full of life Jovin olowooza Christian media houses ziyambye abayimbi ba gospel si nnyo si nnyo naye ezimu ziyambira ddala abayimbi ba gospel lwaki si nnyo era lwaki ezimu ziyambira ddala abayimbi ba gospel sooka otandikire nawali si nnyo lwaki olowooza media houses zino teziyambye bayimbi ba gospel era zaali badde zibayamba batya simanyi nnyo naye nze mu kulaba okwange nze ndaba gospel medias tezituyambye nnyo kimala koze omwana atwalayo oluyimba ngayagala baluyiseewo wabeerawo enkokola era mubimanya abayimbi mubitegeera ng'oluyimba lulungi oluyimba luba lulungi naye ne wabaawo enkokolo oluusi mu midiya emu mulinamu omuntu nga temukwatagana oba oluusi tebakwagadde kimala that's why nti mbagamba bwe muba musaba ne mukama katonda musabe feva era bw'oba osaba ne bw'oba osiiba musabe feva kuba bw'oba oyina feva buli kimu kitambula bulungi ebyo nabyo gye biri mu kyaki kubanga bwe kiba nti tuyimba njiri kitegeeza tubunyisa kigambo kya katonda kate ntwala enjiri yange ku kyaki ku media house ya Christian media house ne batagikuba kubanga tebanjagadde kisoboka si we wasibuka okwagala kubanga mwatugamba katonda kwagala si bwe kiri katonda kwagala naye kyolina manya tuli mu nsi sitaani ayambala abantu abamu sigenda gamba nti abantu babinedda tewali muntu mubi wabula sitaani yaba amwambadde namukozesa ekyo ekintu ekibi naye bwe tusaba eyo feva bw'oba olina feva nogenda mu kifo means katonda yakusooseeyo sitaani ne bwatuukawo mukama abaayo tewali kiremesa nekimu oyitawo buyisi oba kaserengeto That's so wonderful.
era nsaba nnyo abayimbi gye muli eyo abayimbi ababuulira enjiri ng'omanye ojja genda ku TV sooka osabe feva kuba feva ye buli kyemu mukama mwambaze feva aleme kubeerako rejection muwe wa rejection eyo mbeera tugikubira eddala naye bannange bate sikimanyi nti ne media houses z'abakristaayo nayo zibeeramu wabeerayo obutaagala ziri enkokola nyingi nga music mulungi naye nga tebamukuba Jovin oluyimba olulungi olulaba otya era otegeera otya nti oluyimba si lulungi oba zonna ezikoleddwa mukwano gwo oba ggwe zibeera nnungi nedda ssebo otyo mukwano gwange nza okukola oluyimba nga lubi ate neebaza katonda nti nina ekintu kyeyanteekamu nze ndi straight sokuga nti lubi oba lulungi so duwuliriza kuba neyo talent katonda yanyamba ngiina yadde siri muyimba ate saabisoma nempulya nti waliwo ekyabulamu either sound si mulungi oba gwe olinayo wayononera mukaawo naye waliwo oluyimba lwowulya nga lwobubi nga kyokukola toyina nga tekiggwa naye ate waliwo ne lwowulya nga lulungi nga tebalukuba amazima neweebuuza lwaki luno oluyimba olulungi tebalukubye era waliwo nakano kaneme kalekayo abayimbi badde mbasaba nga tonakola luyimba sooka weeyawule abuze mukama akola atya abuze mukama amubuuze ku ki tengezaako okugamba okweyawula osobola okugamba nti kankwate ennaku 3 oba 2 nga ndinzeka nga ndi mu kusaba mbuuze mukama luyimba ki lwenina okufulumya essaawa zino so si kuba nti gwe lyrics zotaddemu nnungi golowooze nti bw'onaaluta buli omu ajja kulwagala kuba abaana gye bali bayimba bulungi naye ng'ali eyo tewali amumanyi nga n'abamumanyi batono kituufu wow ekyo nno kyamaanyi kakati Jovin ekirala olwaliro singa obuuzibwa ennyimba 5 mu gospel ezisinga okuba ez'amaanyi nyimba mmeka era nyimba kizo oyinza okuwaayo on my side ennyimba 5 ku side yange ku side yange oluyimba lwonyinza osooka okugamba kale sifudde bwe bakitwala bwe baki No Man Curse by Colifix. No Man Curse. Featuring Rum Budget Dance Machine. Yeah, or No Man Curse side the young, it's a number 1. Then the second one, Valuita Dimolocale by Titus Kutesa. Number 3. Number 3 is Levikson. I know Limba Valuita Hatari. Hatari? Yeah, Hatari. Never met about Tegero, but Rakwantia mu Lunyaranda. On my side. Lwakabinyo. Omanyo Lunyaranda? Yeah. Osobola sabula muko. Lunyaranda. Hey. Yeah, Lunyaranda. Olumanyi? Simanyi kuyimba. Kuyimba ne baluyita Hatari era balumanyi. Okay. Yeah. Wow. Then in number 4, Jovins. Remember baluyita this gonna be my year. Eruli mu piano style. Jovins? Jovanian. Jovins just erinnya lye. Yeah. Baluyita this. Wawa no? Muna Uganda. Okay. Yeah. Ruli mu piano style. Then oluyimba number 5. Number 5 abayaliwa. Sekumujukira. Wetale by Kalungi. Wetale. Yeah. Ze nyimba zo 5. Yes sir. Zolaba nga 2-23 zibadde z'amaanyi. Ebyaddala. Omwaka guli fine kati. Amina. Kati bwe kuba kubeera kulonda artist of the year, whom would you give it to? Right now, wakati ani gwe nyinza okulonda nze. Titus, of course. Titus Kutesa. Male artist of the year. And artist of the year. Wow. Ngojeko ndi mulokole luyimba chula Titus Romani. After quarantine. Yajikuba nemalayo. Yeah. Okay. Byanzikiza. Okay. Nyimba za Titus nzimanyi. Okay. Wow. Ekyo nno kisufu. Jovi, oli otya? Ndi bulungi. Wamma kakati njagala osoko tulambuliremu wano katono. Olwaliro tusanga abayimbi ba gospel ab'enjawulo. Ayimbye music we n'atoba n'avaayo. Oba oli awo kale n'atoba naye ne bigaana. Abamu kale ne basamba akaggi.
kati nga juzi waliwo muganda waffe omu kubo ensi yamumanya yayimba bulungi yakola ebintu naye byonna kyenkugamba kyatwala ssente okubibeera juzi bwe yamala okufuna akasente ke waliwo abaamulaba nga si balokole ne bamuwa akasente akasente n'akatwala kubanga obuweereza bwetaaga akasente okubanga era buyimirira bugenda mu maaso ebigambo byavayo nga bisongovaawo nga biva mu makanisa ag'enjawulo mu bakulembeze baffe ab'enjawulo sijja kugamba nti basumba wabula kaŋŋambe nti abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo mu buweereza oba mu makanisa ag'enjawulo so ekintu ekyo okiraba otya nga ggwe era Jovin gwe bw'otunuulira obulungi olaba nti ekkanisa egwanidde okuvaayo okujja okunenya omuntu omuweereza ayambiddwako atali muweereza oba atali mulokole ekirala ekkanisa eno eyambye abayimbi ba gospel okututumula ebitone byabwe oba nedda Jovin tukwatiremu awo kati nze nga nze ekyengenda okwogera ku nsonga eyo nti waliwo eyavaayo n'awa omuweereza ssente ate nga ye si mulokole ekyo saakyogerako nnyo cause nze manyi ku njiri nze gye bansomesa oba omusomo wange kye yansomesa oli ne bw'aba nga musamize kubanga kinaakwata ssente n'azimpa mu mutima mulungi nze nziwongayo mu musaayi gwa Yesu omwoyo omutukuvu ye gy'ali kulongoosa buli kimu ekitali kituufu ssente n'enzikozesa eyo si nsonga nga musamize nga gwe toli musamize yesebo ddala oba osigadde okyali muweereza Jovin mba nkyali muweereza cause ssente ezo nzikutte nenzongayo omusaayi gwa Yesu kuba omusaayi gwa Yesu gusinga buli kimu oba gwa mbuzi oba gwa nkuku oba gwaki gwe gukyasinze nziwongayo omusaayi gwa Yesu nenzikozesa ebirala eyo si nsonga y'amaanyi amiina kale bwe tudda ku kiri nti ekkanisa ekkanisa eyambye omuyimbi wa gospel nedda temuyambye lwaki temuyambye kimala kubanze kati ebbanga lyemaze kati mu gospel fraternity ndaba nga omwana wawe agenda okukola ekivulu ayinza okwetala mu makanisa ate ng'olaba omusumba alina influence y'amaanyi omusumba ye muntu asobola okuyimira ku kituuti n'agamba nti kankuzise Josh nti Josh ayina ekivulu wano na wano badde mbasaba mumuwagire ekigambo kya musumba kimala abantu abasuka 10 okujja ku show ya Josh naye bw'abimugambagamba kale tujja kulaba temala twetaaga abasumba bateekemu amaanyi nnyo okulanga gospel dda waggulu kuba omuyimbi muntu munene naye kuba naye alina influence y'amaanyi omuntu ayimba oluyimba n'okyuka omuntu ayimba oluyimba n'owona kati ebyo byonna bateekemu amaanyi kuba enjiri eyita buli wamu eyita mu nnyimba eyita mu katemba buli wamu enjiri kati mbadde nsaba abasumba bawagire ku bayimbi baffe ku baana baffe abayimba abatambuza enjiri nga bayita mu kuyimba babawagireko okusobola kulaba nga gospel dda ku ntikko seera lwaki abensi batusinga ate nga buli kimu bakikopa ku ffe ekyo wali okimanyi nti abensi be bakopa ffe ebyaddala batukopa ate nabo bagamba mbu tracks zaabwe tuzijja eri ne bazikubira eno abaana nedda abensi bwe bakyasinza okutukopa buli kimu olaba na bino betugamba tusiiba n'abensi basiiba ebyaddala abasamize basiibira ddala ng'agenda kukola bintu bye ebyaddala n'asiiba bino betuyita mbu tusiibye dry bino babisiiba sikirowoozanga nako kale wange abensi batukopera no ddala kyolina okumanya abantu ba Katonda tuli b'amaanyi mukama waabwe bwe yadduka eno by the way nyinza obutakuwakanya nnyo mukama waabwe Lucifer bwadduka ewa mukama wadduka mu bwakabaka bwa Katonda waliwo ebintu byentunulya nga alabika yadduka nabyo kati nga okusiga okugaba ekyo kyennyini okusaddaaka then n'okukola ki ekyo kyogambye okusiiba balina obuntu bw'obwa Katonda bwe babbayo ne badduka nabo kati kankwe for example omuntu agenda mu ssabo nga kyanoonya okuba nga bizinesi ye ekula nebanga ojja kukola bwoti ne bwoti n'abikola bulungi nga bwe bamugambye bizinesi n'ekola ne bamugamba omwezi bwe gugwako leeta ssente bwe ziti naye ffe eno tugamba nze ekyekumi kyange saa kitwala ebyo abasumba bagenda kirya abasumba tebalya ekimu ekyekumi kyaffe kuba
sente zetuwayo sikiwa nti ziyinza obbayamba nnyo nga bwe tulowooza ffe wabula ezo ziba za Mukama kuba kyatteeko tulina ozziwaayo kulanga sente zaffe zibeera mu ndagaano ya Katonda omulabi sitaana aleme kubanga mirimu gyaffe kuba kiswaza ate era kiruma eva okulanga abalokole ffe baavu ffe abatalina gye tusula ffe abatasoma ffe babi kweganga byonna biri eno mu balokole lwaki ate nga before ebintu bya Katonda bye birina okubeera mu maaso sitaani yaalina okusembayo. Ate the story tunyumize tukyalina Jovin atuyisizaamu wano weebala okuba nga tugoberera nga bwe nakugambye leero sijja kulabika mu kamera wabula nsazeewo obeere ng'ompulira buwulizi kubanga camera person waffe leero taliiwo ate we had an appointment, we had disappointment twabali tulina okuba nga tugiggusa so this n'olw'ensonga eyo nkakasa eddoboozi lyo lirikkiriye era oliwulira kasita Jovin wuuyo ali awo akuliiramu otomye sikakasa nti otomye ate the story tukyabebbera Jovin akakati anoomaliza ng'ogamba nti ekkanisa teyambye ekkanisa tetuyambye nnyo waliwo Yesu abasumba abayambako abaana baabwe okusingira ddala bayamba abo abasabira mu makanisa gaabwe naye manyi nti Katonda waffe ali omu newe mba nsabira eri nga bw'osabira eno Katonda ali omu amiina bwe nzijeewo ne nkugamba nti mukulu Kagaati ninayo kasho oyina abantu mba nesaba ompiseewo atuyisi nteekeyo akalango kange naye omwana agenda n'akola show genda ku TV okayiko okuwa akalango si kyangu obulango bwa ssente ennyingi ate oluusi abaana tebaziina abamu naye mbadde nsaba abasumba abaffe batukwatizeeko kuba Katonda atuyambye n'atuwazi media tuyina TV tuyina radios kati kiba kisobola otuyamba nga batuyisizaamu Hi, amanya gange nze Wilson Bugembe okuva no ku Worship House Nansana nga lumu December Worship Night wano ku Worship House Nansana Peter abaana ba Katonda mwenna mu Katonda gyali Worship Night abalokole n'abatali balokole titogwa mu maanyi Katonda gyali ojja wona ndaba oba ekiro eky'omusinza tyogenda kuba bulungi oba mugamba naye Mukama neyanziza oba mugamba tyomwoyo we agenda kubeerawo nga lumu December mujje bangi n'ebizibu byonna mujje omwoyo atusumulule 1st December Worship House Nansana entrance for free 6 p.m. 6 a.m. abalokole n'abatali balokole mujje omwoyo atusumulule 1st December Worship Night ba seconds 10 nempisaamu akalango kange enjiri ne tugiteeka ku ntikko Katonda waffe n'agulumizibwa amiina kati no munne waliwo abakukkuluma era bo bagamba mbu nga basumba sajja bakatonda bagamba nti kale ffe kubayamba twali bayambye naye munnange mmwe ate abo abayimbi tebawulira omuyimbi tatula na mu saavisi bw'aba tagenda kuyimba wano abeera mu kutambula kyaki ku kyaki ng'anoonya gy'ayimba ne bajja wano n'ayimba nga siwa wano era bw'olumala okuyimba asituka busitusi mu katebe n'atambula n'agenda kati ffe tuyambe tutya omuntu ekikulanga ekyo gwe tutamanyi biruubirirwa bye kati oyo oyinza kumwanukula otya naye nze nina abayimbi bamanyi ng'atuula mu saavisi n'atuula kuva ku makya mpaka gye buzibira gye bamalira saavisi naye ndowooza ekireetera ekyo kuba nti omuyimbi bw'amala okuyimba atambula n'agenda bwe muba mwampise nzija empeereze nenzija nembaweereza nempeereza Mukama n'ennyimba n'entama n'engenda oluusi mba ngenda mu kkanisa endala nga nayo yampise eyo si nsonga y'amaanyi nti omwana oba tosaamukwatizaako kuba abayimbi kyensinga n'okumanya bw'aba era katutagamba nze gundi musimu wange ye gundi nakyo kiba kimala ekyo kakyogamba Jovin bakube church ku church without sitting under their pastor's word siwe ngambye ne waliwo lwe babeerawo n'atuula nga bamuwadde alina appointment yakukuba church services nga 3 olunaku oba 2 naye abasumba ekyo balina okukitegeera nti aba aweereza kuba for example gye nnyinza okuwa mama wange mubuulizi wa njiri ayina ekkanisa ye gy'aweererezaamu naye ate ayina n'amakanisa amalala agamuyita eno sanda yinza obeera wano
endala n'agenda eri endala n'agenda eri ekyo ky'omuyimbi siraba nti kintu kyamaanyi nnyo okuba nti abasumba tebasobola mukwatizaako yinza banga mu kanisa yaffe twamuyisa gy'aweereze oluusi ne muyiyo mwamuyise ajje akole ki aweereze aba ali mu kuweereza mukama ate mukama n'amuweerereza wano wokka awala aba n'amumanya ddi osabudde maama aba alina okutambula n'aweereza waliwo olwe babeera mu kkanisa n'atuula n'abeererawo dda naye kati engeri gye bamanyira nti abayimbi batambula eno n'eri baba balowooza nti era olumala okuyimba agenda kudduka ate nga si kituufu otyo Jovin tuli mwezi gwa Novemba omwezi gwange mubanzaali bakuzaalira mu guno mwezi nnaku z'omwezi nga mmeka happy belated birthday yoga yebale kkula omwaka gwe ogw'18 wagufunye kati weesalirawo nagufuna dda kati ndi mukazi mukulu amiina so kakati tuli mu mwezi gwo maama mwozaalibwa gwa Novemba omwaka kyenkana guweddeko tubuzayo just ka December wali maaso omwaka tubeere nga tugukuba olukumu mutwe si bwe guli kakati nenjagala nkubuuze omwaka guno olabye ng'ebivvulu bya gospel bitambudde bitya era kiki kyoyinza okwogera ku bivvulu bya gospel biwagiddwa oba tebiwagiddwa bwe biba biwagiddwa otubuulire lwaki oba biwagiddwa bwe biba tebiwagiddwa otubuulire lwaki abantu abalemeddwa okuwagira ebivvulu bya gospel kale this time around ebivvulu bya gospel ebimu biwagiddwa ebirala tebiwagiddwa otyo ensonga esooka lwaki ebimu tebiwagiddwa okulanga kubadde kutono balina disunity ebintu ebikyasinze n'okusuula abantu then binene ebiwagiddwa okulanga kubaddemu n'eraava ebaddemu kati for example nze ebivvulu byembaddemu ndabye laavu eri abayimbi abamu nga bagiraga bayimbi bannaabwe najja n'amubeererawo nga tamuwadde yadde ekintu kyonna n'agakange nembeererewo mukwano gwange era ekyo kyamaanyi nnyo bongere eddala okubeererawo bannaabwe kuba olugendo lukyali luwanvu abayo nabagala okkikuba naye nabino ebitawagiddwa mbadde nsaba omulundi omulala omuntu oyo gwe bataawagira bulungi bwaddamu okukola ekivvulu yebuuzeeko ku bantu abamu ate ajjewo n'enjawukana nti nze nsabira waagundi ate ono asabira waagundi seetaaga kumwebuuzaako ekyo kiveewo kuba kati oyo asabire waagundi gw'otayagala ate ayinza obbaamu ekikyo ekigenda okuyambako ate kivvulu kyo kikole ki kigende mu maaso that's why nti toyina kunyuma muntu tomanyi muntu oyo alimu ki buli muntu abaako nekyasinga munne era abajjewo yenjawukana nti nze nsabira eno naasabira eno nedda katonda waffe asigalayo omu nsanyusa okukulaba Jovin ebigambo ovaamu birungi byereere kati olowooza lwaki abantu tebawagidde ebivvulu bya gospel bo ng'abantu kuba wali obadde otunyonyola lwaki ebivvulu bya gospel bisaze n'otunyonyola nti abantu abamu tebeebuuza ku magezi ate banoonya kumanya kumala nga banaategeka events kaakati olowooza lwaki bo abantu tebajja mu bivvulu bya gospel ab'ensi oba bano abagosipo bennyini abantu bennyini ekkale tugambe ekkanisa okuwagira ebyekkanisa nga concert ey'omuyimbi owa gospel nkakasa oyo aba wa kkanisa abamu bakyabiyita ministry kuba ministry tugamba nti byabwereere naye omuyimbi waliwo solo artist ng'avaayo ye naganze siri ministry just an artist oyo bw'aba ategese show aba anoonya buwagizi oba oluusi kasente kumuyambako mu bintu ebimu naye amakanisa agamu gagamba mbufe ebintu by'okusasula sente nga tuli mu buweereza tetubyagala ndowooza that's why nti tebaagala kuwagira na bivvulu by'aba gospel artist kakodyo kyakali awo tebaagala abayimbi kuvaayo siyinza kukulimba naye nze mu ndowooza yange nganze tuggyewo ekyo ekintu ekigamba nti omuweereza nti bw'akolayo ekivvulu kiba kyabwereere nedda omuweereza oyo kankuwe for example kati nze nsula yiri kabuusu
obuweereza mubutegese wano eno kati ngenda kutambuza ki bigere okujja okuweereza mani n'okubanga nina ka transport newe ninyayo ka boda ka 5 oluusi temuzimpadde kati ate waliwo katonda bwe yawa omukisa balina emmotoka yeetaaga ku mafuta so temudda mugamba nti mbu ministry is for free nedda mubateekemu kasente tulabe nga ekintu kigenda mu maaso obuweereza bukule kati kiswaza ogenda mu show y'omuntu oba mu kkanisa kuba waliwo n'ebivulu ebibeera mu kkanisa ne batagenda babagamba ebyo byabwerere tebinyuma n'abamu balinamu eyo endowooza mbu ebya gospel tebinyuma bala gospel anyuma tukuba pate abaana bakuba ennyimba ez'akabi yes era temudda mugamba nti ebintu bya gospel tebinyuma si byakabi temuddamu kwezalawa tulina okwewagira amakanisa gatuwagire naffe ng'abantu twewagire tulabe nga mulimu gwa mukama waffe gutambula bulungi Jovin ogenze n'oyogera ku nsonga eyo amukuba pate endongo etambula comparing otya music wakati nokuwedda kubedda abayimbi bedda tebabanga na music nnyo nga bwe nagamba nti vibe tebaba kale yali mulungi nnyo nga muwoomu naye tebaba nnyo kale mu bika bino ebingi nga betubuuse nabyo ennaku zino nga dancehall reggae omungi ennyo omukwafu ennaku zino tulina kikwaya tukuba bingi music wedda omucomparing otya ku music wakati era enjawulo eriwa era nga bula nti yedda waliwo nyinza okwogera naawe nga nedda tewaliiwo kale mu myaka gy'aba legendary myaka gyedda manyi okusookera ddala amakwaya wano ge gaali gasingawo obungi later on ne tutandika okufunayo ba solo artists nga ba Betty Namaganda ba Betty Nakibuuka abo ba Seku Martini bano bangi diti babiri bajja later on ababugembe ne batweyogattako maaso eno olwo n'abalalala bano abasajja bano ba David Lule Frobisher abo bwe batyo bangi kale benyinza okumenya ne male baba mbale Hagayi olowooza music oyo n'owakakati omucomparing otya era obuwoomi bwe oyinza bunnyonnyola otya muganda waffe atulaba essaawa eno kati according to me ffe tuli bavubuka otyo naye okugerageranya nejje music wedda luli batambuliranga nnyo mu worship songs ezo ezitambukale eziryowo emyoyo ezitambula empolampola kuba ndowooza era n'ebyo ebiseera ne bwoba ozze eno musaturai olabanga era music waluli si omu nakakati ebintu ndowooza bigenda bikyuka according ndowooza ku bintu ebipya ebiriko naye kati right now abaana bagenda bazuula zikonde empya waliwo urban gospel oyo mulimu genres ez'enjawulo R&B hip hop dancehall bingi naye kati luli bakubanga style nange laavu mugiteekeko mu bikolwa laavu ey'ebigambo erwaza kamunguluze era eremesa n'emirimu gya Kristo okutambula ebintu mubiteeke mu buliwo Kristo abulirwe leka ebanagaana okwatula at least okuwulira ekigambo ne batakitegeera leka ebikolwa byo bwe babitegeere mangu bategeere Kristo era banguwe okutegeera kikyogezaako okubasongerako. Tell the story tunyumize tukyatambula yimba kuba band gospel ngagamba bya kiyaki tebirina kye bikola nga naye ayogera mulokole obanga si mulokole nga mulokole ngagamba atya ngagamba bya kiyaki okusinzira ndowooza ku ngoma ezo ezirimu ngagamba oli ayimba enjiri mu style eyo muyaye bo balonga balowooza nti style eri eyaluli obuyimba obutambula eri jento bwe bulungi nati waliwo ekkanisa gy'ogenda otuukamu oyimba akayembako dibe nako nga keetaagamuko ku vibe kuba ennaku zino abavubuka bambi balokose nnyo okusinga emabega luli bantu bakulu bebabeeranga mu kyaki bamaama baffe bajjajja bantu bakulu nga boosangayo mu kyaki ne bwaba otunuulidde zikwaya ez'edda nga zibaamu bamaama naye kati kwayo gisangamu omuwala omuto mwana buto kitegeera kati abo baba bavubuka beetaagamu ku vibe that's why nti yes enjawulo weeri esaawa zino vibe yamanya ate n'abantu abakulu batandise obitegeera nti tuli ba vibe naye kati olowooza lwaki abavubuka balokose nnyo ensangi zino is it that kubanga generation ejjuza abasinga obungi bavubuka
oba just abavubuka ennaku zino bakomeddwako mwoyo mutukuvu? Awo kyenyiza okwogera mwoyo mutukuvu yali mu kwegulumiza right now. Yali mu kwegulumiza. Okay. Kakati munnange gwe osabira wa? Nze nsabira ku MCF Mutumbe. MCF Mutumbe. Ku Sunday nengendako ewa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe. Okay. Kakati MCF tebasaba ku Sunday? Nedda sebo. Fellowship. Fellowship. Basaba dinner Monday up to Saturday. Misana na kiro. Then ne ku Sunday ne mugenda makanisa gammwe. Ne mukungaanira eyo. Yes sir. Wow, eri fellowship. Ewa omusumba Pastor Tom Mugerwa. Wow. Ewani? Ewa Pastor Tom Mugerwa. Kali kabadde kanyumidde kosoose. Ane. Ewa omusumba Pastor Tom Mugerwa. Oyinza ogamba Pastor nakyo mbadde nkituteeka linnya naye Pastor Tom Mugerwa. Okay, kakati okkiriziganya nti music waliwo wano music ekikumbusizza n'ekkanisa ekyo kino. Waliwo kale abatera okunyumyako nange ne baŋŋaana naye kakati ffe music waffe baneegwe tukuba mu kyaki waffe tebamulabanga music tunongezeeko eyo ku makanisa tuyimbeyimbeko. Okkiriziganya nange nti mu makanisa agamu waliwo music w'abaana abamu nga takkirizibwa kuyimbamu ne wabanga. Hi, amanya gange nze Wilson Bugembe okuva no ku Worship House Nansana nga lumu December Worship Night wano ku Worship House Nansana. Peter abaana ba Katonda mwenna mu Katonda gyali Worship Night abalokole n'abatali balokole titogwa mu maanyi Katonda gyali ojja wona ndaba oba ekiro eky'omusinza tyogenda kuba bulungi oba mugamba naye Mukama neyanziza oba mugamba tyomwoyo we agenda kubeerawo nga lumu December mujje bangi n'ebizibu byonna mujje omwoyo watusumulule. 1st December Worship House Nansana, entrance for free, 6 p.m. 6 a.m. abalokole n'abatali balokole mujje omwoyo atusumulule. 1st December Worship Night. Aliko amafuta agenkana kyera ng'ayimbye enjiri ekomawa. Nzikiriziganya nakyo. Wali okirabyeko? Era gwe mu kkanisa yewammwe olaba buli muyimbi yenna abajyawo aba ayita asobola okufuweebwa akakisa okuweereza kasabira ng'ayimba gospel. Mu fellowship eri Mutumbe sirabangako muyimbi ng'ali katuuti ng'ali mukweza kati nga banene aban gospel sibalabangayo kuba wali tuba mu kusaba deliverance kusumululwa. Okay. Naye ku lediyo yaffe ennyimba zibeerako. Ennyimba zibaako. Ne bakopi bly. Kopi bly n'ennyimba ze bakubako. Concept. Ne ba Levikson. Teziri. Ne bagagamagu. Gagamagu simuwuliranga. Segimento. Segimento ayina ennyimba ezikubwayo okubwayo ku lediyo eyo mpozi nga tebazitwalangayo. So kakati nga tuvuddeko awo ago tokiwulirangako nti oli naga nti music wange mu butuufu mu kyaki ndaba tajaayo kagati magezi kigompa nsale nzire mu secular kati nange nkikuleetedde munnange nno gundi Jovin abatangaze asaladde mu secular oba akyuse buweereza gye banaamutegeera kuba wano twesanze nga Jovin oba olina oluyimba lwo nga lwa urban bulungi nga lukuba ebiriyo nga lusoundinga better lulina lyrics eziri urban ezigwa mu genres eziri mu urban setting ng'osobola okukubako mu watoto osobola okukubako kale mu machachi agatali tradition churches naye ate nosanga nga mu tradition churches music wotajaayo awo magezi kigoyinza okuwa omuyimbi ekikula ekyo. Nze sisaabira muyimbi oyo okukyuka dde eno omusajja kuba Mukama Katonda tasanyukira ate gwe abadde omulokole atodde eri Katonda asanyuka nnyo ng'abadde eri ate yajja eno. Tetuyinza kuva eno atodde eri wabula kyembadde nsaba oyo omuyimbi asooka anoonye ku Mukama amubuuze Mukama kati nnyimbe ekiriwa. Nze era njagala nnyo abaana beeyawulengako abeereko yekka ayogere ne Katonda we. Katonda waffe ayogera. Mukama yabamu ekiddako. Tasalawo nti Jovin yaŋŋambye bate simanyi kagati yaŋŋambye nedda Katonda yalina final say bw'aba abuuza yekka amwanukule. Maama
otumazeemu akajanja kale mukama akukuume Jovin. Amina ssebo. Amina. Nga bankumire. Weewaawo. Hi, amanya gange nze Wilson Bugembe okuva no ku Worship House e Nansana. Nga lumu December Worship Night wano ku Worship House e Nansana. Peter abaana ba Katonda mwenna mu Katonda gyali Worship Night. Abalokole n'abatali balokole. Titogwa mu maanyi Katonda gyali ojja wona ndaba oba ekiro eky'omusinza tyogenda kuba bulungi oba mugamba naye Mukama neyanziza oba mugamba tyomwoyo we agenda kubeerawo nga lumu December mujje bangi n'ebizibu byonna mujjeyo omwoyo atusumulule. 1st December Worship House Nansana, entrance for free, 6 p.m. 6 a.m. abalokole n'abatali balokole mujje omwoyo atusumulule. 1st December Worship Night.